Amawulire g'okukwatibwa kwa Herbert Anderson Bulola yarasisiwe Lubaga gatandise okusaasaana mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero. Leero Bulola aggiddwa mu maka ge agasangibwa Ntinda Kigoowa mu munisipaali y'e Nakawa n'atwalibwa ku poliisi y'e Kira Road okumukunya. Kitegeerekese nti Bulola n'abakungu ba poliisi bazzeeyo mu maka ge okubaako okunoonyereza okukolebwa ng'enali naye aggiddwayo n'atwalibwa ku poliisi ya CPS mu Kampala nga batuukedde mu ofiisi ya osi wa poliisi eyo. Kyokka abamu ku b'enganda za Bulola bazze ku CPS era nga balabiddwako nga balingiza munda nga baagala okwogerako naye kyokka nga basibwa nsaano ku mazzi. Mu ofiisi ya osi amazeeyo akaseera katono era olugiddwayo atwaliddwa wansi okukola sitatimenti ng'eno bw'ategeeza nga ekijja okuggwa. Eno naye aggiddwayo n'atwalibwa mu kkomera. Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirano akakasizza okukwatibwa kwa Bulola nga guddwako emisango egy'enjawulo omuli ogw'okukozesa obubi omutimbagano. Kimukwasiza ensonga y'okusiiga obukyayi n'okukozesa bubi omutimbagano. Bino byonna biri mu mateeka ga Computer Misuse Act. Byakoze bino ng'akozesa omukutu gwe gwa X oba Twitter. Bwe buzibidde nga Bulola akyali mu kaduukulu ka poliisi ya CPS mu Kampala nga wanaasuubirwawo okuggibwawo olunaku olw'enkya atwalibwe mu kkooti. Tugenda kugoberera ne parliamentary police tulabe biki byegenda otubuulira ku musibe waffe. Poliisi yabadde ya parliament netugamba mumutwala wa ne bagamba naffe tetumanyi tugenda kuza bakama baffe nefe netufuna information bamuleta ku CPS netugenda ewewaka ne bakola search tetwategera ebyabadde baagala naye tebabifunye. Amaaso gaffe gali ku ssaawa era tubala ezinawerera essaawa na 8 ssemateeka gwe tugamba tugenda kuddukira mu kkooti tegera application era tusabe bamutagende. Disani Mutyaba yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.